Atizo omuddugavu andaba atya simanyi. Taata Sam. Wanjinya. Ongobedde wanze omuddugavu. Nawe ojja funa Toli Weka. Okangambye taata sirinze kanja funa. Ompa magezi ki? Gumingiriza. Buli muntu Katonda alina omuntu gwe yamutondera. Ate era ne woona papa n'ofuna atali wuwo. Era ojja vaayo paka ku wuwo bwe yakutonderwa. Kati kogwe. Kusaba nnyo nyerera ku Musawo. Okera samula buza kuba tulaba ku STV. Abatulaba ku STV nsanso okubeera nga ndi wano mundaba muli mutya. Gye baleko abasiiba mwebala okusiiba. Mwena gye musinziira okubeera ndi musanyufu okubeera nga ndi ku TV zammwe. Eddoboozi nga liggumivu bulala. Kyokka waliwo oba ozannya oba olina kuonywa ne kakyusa eddoboozi. Nedda kati oli azannya mulala n'ali wano mulala. So Taata Sam yaani amannya g'amatuufu? Yenze Robert Sande. Robert Sande. Weddira ki? Ndi mu America. Taata Sam sokondekemu tujja kujjayo eyo. Njagala okumanya amannya g'amatuufu eri ekika. Obuzaale bwo buli ludda wa? Wazaalibwa mu America, Switzerland, like over Los Angeles. Los Angeles. Bazadde bo be baani? Mukadde Christine Nanungi. Ate taata? Mwami Augustine Kyamagwa. Kyamagwa. Kyokka gwe n'ova mu Los Angeles. Ate ekitegeeza bwe baba naga amanya balina kuvaawa. Kati erinnya lye ery'ekika liririwa? Olwo singa owulidde nga ngambye Augustine Kyamagwa Bukandula oba era kitegeeza. Taata Sam erinnya lye erya famire kale kati wano ntegedde Robert biki kati liri erya famire. Saalongo. Weddira ki omanyi n'abo baba weddira ki Taata Sam? Neddira Ngabi. Weddira Ngabi. Okay. Kasa tutegedde kyeyeddira kati gwe Ngabi ng'oli eyo tosala. Ate mama yeddira ki? Wa Ngeye. Ngeye. N'ab'Engeye temusala oba gwe tokitya? Tebalina kusala. So Taata Sam akula atya akulira wa? Yes, nze nakula na maama wange. Taata wange ndowooza balina ensonga zaabwe ng'abakulu. Na mama wange ng'ali Mityana, taata ng'ali Luweero. So in fact taata kati abeera Bombo eyo ne mama wange abeera Mityana. Nze natandika otegeera nga ndi ne mama wange Mityana era ye mukyala atobye nange tuta naye paka wano wendi. Ebyokusoma bya Taata Sam? Nasomera ku Butega Church of Uganda eri Mityana awo oviirako Wabigalo n'ogenda wansi. Isomero lyali lya UP ndowooza ne kati likyali. Then secondary nensomako Singo Secondary School mu ssaza ly'e Singo eriri Mityana awo Kiyudaaya gye nasomera senior 1 paka senior 6. We navaayo nengenda ku Buganda Royal nensoma ebyamawulire. Ndi professionally practicing journalist. Yes. Kati ate twesanga nga nze gwe otandise obuuza ebibuuzo manyi bajournalist muli bazibu. Oyinza obutajja na mu bibuuzo byokka n'ojja mu counseling because I'm a love doctor professional. Kyokka love doctor. Babeka be waakajjajjaba mu love. By the way ebyo bangi. Ne serious not bangi. Emyaka gyonna naye ng'egisinga okuba ekikulu abangi be bansinga ate obukulu. Love doctor, wa love doctor abusomerera nabo? Ninamu ka certificate naye si kyekikulu ennyo kati kino nkikubisa nnyo experience. Ekyobwa love? Kati gwe experience etya? Research n'ebirala n'ebirala. Kale Taata Sam azaalibwa n'abaana bameka? Twazaalibwa abantu 7 ng'abalenzi tuli 2 ne ba sisters 5. Unfortunately brother wange naawo Mukama n'amuyita. One of my sweet sisters. Nze Mugalanda. Kyekyejo. Nina ekyejo. Olaba ne bw'oba oyogera ekyejo tukiraba. Nze Mugalanda. Gwe Mugalanda, gwe mulenzi wekka. Nze mulenzi nzekka. Kugamba ekintu ne kisukka. Nze buli kimu kye. Okay, love doctor. Omaze okusoma. Ewaka nga mukula ewaka. Abantu buli muntu aba n'embeera ye ewaka. Mwewaka ewammwe embeera yali etya? Ekya. Nga bw'onogamba nti ewaka ffe twali mu good life era tetwafuna kusoomozebwa kwonna. Ffe nakula ne maama nga bw'omanyi single mother nga yeeyiya bweyiyo tubeezaawo. Obimanyi kulima kulunda
bw'oyagala school fees nga ssente mitwalo 5 waakiri azeewola naye bwe zibeera nga zisusse mu 5 nga ziringa mu 2 nga walina okutunda embuzi mwali mulunda embuzi alina otunda bwekibeera nga kisusse nnyo oba ekizibu kyetaaga kinene nnyo ng'atunda ente so bwe bulamu bwe twakuliramu sekulangako mu mbeera nnungi naye I don't complain kubanga maama wange abaddewo ne basisita bange abo abakulu nga bwekitabuka ennyo era bwekwanyakwanya manyi bazadde baffe tuba tukula waliwo ekistage wootuuka ng'akulabanga mukulu munne era baatuulanga bonna Robert ayagala kino Robert ayagala kino nze nabeeranga mu masomero ago agamu ng'abantu balowooza nti nina obulamu obulungi ddala naye nga gye tuva ffe tukimanyi kubanga nga maama omanyi n'omugamba nina engatto gye njagala n'agaana okuzikuwa ate rero basisita nga nedda omukola ekyejo biki maama wange ng'akwata sente olumu waalaba wooyitira n'azikanyugawo bw'ati genda ojjawo ekikopo kiri eri neozikwata n'omwaya kati awo engatto gye nnamusabye aleka gyangulidde n'ogenda ku ssomero omukwano nga maama yanjagala si yanjagala nnyo anjagala nnyo era ng'oyagala ekibi njogerako ekibi ng'oyagala akukyawe paayiriza oba kola byesaagala kuba akimanyi byesaagala okunnimba kumpaayiriza kunnangira nga omwana ow'ekyejo yakuzibwa ng'ayagalwa nnyo ewaka gwe ng'omwana wali mulalu oba wali mukkakkamu saali mulalu nalina just fujjo nnyo ne ku ssomero gye nnali naye ng'ate ndi groomed yankuza bulungi kyova olaba ne musikiti zange obeera nga oli very critical olaba nti ebintu byange byanjawulo nina ebintu byesikola wadde nalina effujjo nze sisobola wemula kakibeere kitono wadde obibeeki simayambi bikkeko awemudde naye abisugar coating noda nakigaana waliwo ebintu ebimu ffe twakula n'eddiini nekutuusa kati nkuze ne maama nga ku kyaki yaffe mukubiriza w'abakristaayo we bamukyusa mu position abeera treasurer muwanika bwebityo kati ng'ebintu ebisinga nga n'ebintu ebimu okola ensobi twabeeranga abato n'ojja mu ddiiro ng'oba okubuuza ng'ayinza obutagamba genda onaabe naye n'akutunuulira bw'ati nawumanya kyagamba n'akutunuulira akagere lwenzi nfudde so wadde byonna byaliwo ndi mugalanda simanya njagala nnyo but there are some things ebintu ebisinga ebyempisa enkula y'omwana byalinga bulungi nga watuuka okukuba maama yakugoba nga nodduka ekyalo kiramba nga akyakugoba n'akukwata n'akuteekako ebibiivi nga taswala ku kyalo kubanga maama agoba omwana ekyalo ebintu byemabegako abazadde tebaswalanga kugunjula mwana we no like ogunjula it is okay naye kyengamba okugoba nga bakulaba maama oddusa maama ku kyalo ng'agoba kutereeza kiringa onogamba nti toswala kubeera ng'oyambadde booti ng'okola kitegeera kiringa makanika wona omusekerera gwoba otategeera omuntu ayambadde bwatyo kubanga ali mu mirimu ono nakugoba tali mu kubanga afa ssanyu lwaki odduka nga njagala kukubonereza ku kyokoze ku nsonga y'ekitone ne mu buto wali okola ebintu bino byoli mu kukola naye nze ntandika nnyo okubitegeera nti ndi mu bikola nali mu P4 twali ku ssomero ne bawandiika omuzannyo n'enguzannya nali nga kawano gibbi yali mumpimpi wano gibbi ogipima otya mu buwanvu nga kamadrati nali nga kampimpi naye kyesiriirabira there is a play gye twakola ku ssomero nga ndi taata mu P4 nga nina omuwala gwe twali tuzanya naye bamuyitanga nakatobeti olinga kamadrati kyokka ozanya mu P4 madrati katutebeza mu P4 yali yenkana atya olaba kati uyo musajja mukulu naye yayenkana bwatyo kati kizaayoka emabega emyaka nga 2 olowooza yali yenkana atya kati munteekemu eyo position 1 GB sinze sibigambo byange madrati sibigambo byange madrati akitandise ze mbadde nyweza kikyo so netuzanya omuzannyo kyesiriirabira nina layini gye nagambanga namuyombesanga nnyo n'agamba kangende nno beekonze noba kasita ogenze nkuzaddemu abaana kati nga baseka nnyo naye namala kukula ne ŋŋamba ekyabasesa baali ndowooza bagamba katyo kanukuzaala kitekabayi bayitaye nga simanyi na kigambo okuzaala abaana kikitegeeza nga omanyi ebintu by'obuto so
awo nenzija mu ssomero nakolanga bulungi nnyo mu bya entertainment. Nga ekirabo kyo talent ng'okyasoma kyakuweererako? Kyampeererako ate era kiyinza okuba nga tekyampeerera kuba for example mu primary nali ku UPE government funds. Then secondary nenfuna ba sponsors. Not because of the talent. Director waffe Mwami Lubega Godfrey. So yali MP Weka Sanda. Yali nanyini ssomero eryo. Tugenda oddiyingiramu odditandika oddisomerako nga ayinaako arrangement z'abazungu. So nali nkoze bulungi awo. In fact nagenda ngamba jja nkuweerere ng'ayagala nnyo abaana kuba twali bapya ng'essomero nalyo pyaffe twatandika nalyo. Kati bw'ayagala nnyo abaana n'angamba naye ku kifo ky'okuweerera kankufuniyo na ku bazungu bano be tulina bakole ki bakuyambeko ka school fees. Kwanza kirungi nnyo naye ne bateesiganya awo nasomayo taamu 2 ey'okusatu ne baŋŋamba jangu mu Kisulu. Abazungu nabo ne batandika okumpa akasente awo nayongereza ebitabo. So mu bufunze ekyanyamba okunkuumiramu ennyo okusomerawo because kifujo twalina lingi. Jjukira mu senior 2, 3, 4 those adolescent ages zimanyi teenage naye nga ne wetulikola litya nga bagamba muleke mwana ali talented ate bagezi biki era buli muntu yenna ayina nga yeewuunya lwakuba balina effujjo naye bagezi. Senior 4 nenfuna first grade yange. Senior 6 nafuna challenges nyingi nnyo kuba headmaster twamusumbwa n'atwetamwa n'atugoba nako ne bampa punishment kyesirierabira yatugoba naga mugende temudda ku ssomero twalina group. Kiki kyennyini kye wakole kye kyakuleetera okubanga twatoloka ne tugenda mu ndongo. Twatoloka ne tugenda mu ndongo twavaayo munange amatumbi budde kati batumanya agamba abaana olwo tulina group tweyita ba fire base tuli abantu nga 7 nga muli fire base ne ya Bobi Wine. Olwo twetuumye fire base lyerinnya lyaffe litiisatiisa okumanya nga twayagala okweyawula ku fire base ya mukwano wange Bobby. Ffe ne tufuna ne engeri gye twakwa bakiyita batya opposite abbreviation. Kati nga tugamba fire it stands for flare in revision edified bevi academia sensitive excellence. Olonga bigamba mu bijjawe byali mu dictionary twalina omwana gyali eyo mita kakande expert mugezi tasemba kakande yakola ebikolo bino kusomerawo katono batugobe nga asobola n'okusanga omusomesa mu nzikiza n'amutiizinga n'amala n'abyegana nga wandabyeko kati nga tulina effujjo lingi bitegeera ati ne tulaba ffe tuli b'amaanyi ate nga buli omwala g'amaanyi nga bwe tugambawo twabeeranga n'obudanke ku ssomero nga naye embeera yaffe financially teyali nnungi ffenna nga naye tuyinza okugamba twesonde ne twesonda engoye nga zonna zakabi ne wakiri tulema okulya ne twambala uniform ng'olabira ddala amagye gakuttaka kati bwe twatoloka ne tugenda mu ndongo nkulu n'akimanya ate tetwatoloka ffe katwatolosa n'abalala n'amanya nti ku lweno yatoloseza abaana naga mugende naga naye temugenda ne batuvuga mu pick-up y'essomero kaliwo kashatu kalinga kavaani k'essomero ne buli omu ne bamuteeka wano we wagende wammwe genda wano we wagende wammwe genda ne batugoba. Olonga wali oli mu senior 6? Nali ndi mu senior 5. Senior 5, okay. Yes. Kati tutandisa senior 5 aga motusombo ya senior 4 yonna senior 5 temugenda tusombwa mugende. Nituddayo ewaka maama n'akaaba munange yakuyisaamu tebakuba mwana ng'asobeza kinene bwalirayoko mwana ayasiza ekintu ne bamukuba ako katono ekiriwo ekitono okwasa ekikopo kya bulijjo nawe omuntu omukulu osobola okyasa kati akadanke mbuno akadanke kinene wali osaana okukubwa nga osibwe n'okusibwa ekyo kyali kinene nnyo wekiba kinene nnyo omuzadde takuba kyekituufu n'ebyo ebyebikopo wayasa flask oba tv era tebakuba bagattako n'ebintu ebirala w'omukuba ajja kwasanga ebirala balina obukodyokodyo bwe bagattagattamu awo. So ne tubeerawo maama n'agenda ne yeegalira headmaster n'agaana ne batutandikayo kojja wange mwami Kibirige Segalya yafa mukama yamuyita naye n'agenda n'abeegalira ne bagaana ne baŋŋamba mu kifo ky'okudda mu bino katukutwale ku ssomero eddala Mityana secondary ate nga lyamaanyi kusinga secondary by then ne ŋŋamba katugende
otwatukeyo director nanyi n'essomero n'agamba abaana baliwa nti omwana nti twamugoba ne bikino nti Robert akomewo nze omwana first grade yaffe egende bwetyo twagala senior 6 wano first grade zibiki neŋŋaana ne bagaana awo tugenze yali third term nengisoma neŋŋenda mu senior 6 eri edirector ng'akyabigeregezeganya ne uncle ne baŋŋamba nkomewo olwo mukuddayo waddirayo ku bwereere naddira ku bwereere agenda nakumpeerera neŋŋamba oke nenkomawo nemmanya awe namanyira nti ndi mugezi bamugezi first grade yange n'ebyokusoma n'ebino ebyagondi wenzirayo headmaster neera nekitamumatiza n'agamba nze simukkiriza wa okubeerawo nze nvaawo omwana ayina effujjo agenda kwonoona banne biki ko director headmaster sagala kwesaamu maaso kale muwe punishment endala ko ye okumuwa punishment it was yali second term n'agamba okumuwa punishment addeyo mu senior 5 mu senior 5 gye banziza mulimu abaana be nalindese eri wansi nsome nabo director n'agamba nkwegaridde sooka obeerewo wonoobeerawo ngenda kuyiiya engeri gye nkiruka third term nagisomera mu senior 5 nga nzina kubeera eri neŋŋamba nkolere ntya kati we nabeerawo headmaster ne bamwegalira nedda omwana agende mu senior 6 agende mu senior 6 we nagenda n'agamba wekuba kugenda mu senior 6 akole ebibuuzo by'aba senior 6 kyokka nze mbadde nsomera mu senior 5 wabikola n'abiyita akoleki ng'agenda mu senior 6 so n'okola ebibuuzo n'embikola n'obiyita twalimu abaana ndowooza nkaaga mu something omwana bamuyita Nakalyango Sylvia ye yasinga owokubiri yali nze kyokka love doctor oli kisajja kigezi getumanyi kyotudde nakyo ate tokisussa yes era ne senior 6 yange ngimaliriza kekyokka brown sugar mugobe tutandika geraageranya bintu byamakulu nammwe eromanyi nti ne senior 6 nagimaliriza era nze ne Sylvia ffe twayita mawulire nafuna zaali 17 ebisebe zalinga 20 is 20 ki 25 yeah 25 okuba nga okamaze I got 17 naye 17 za senior za A-levels manyi nakola Hege Luganda nakola arts Tata Sam akyatulina Tata Sam akyatunyumiza olugendo lwe twamwongeddeko ennyo eddala erya love doctor atugambye mu nsonga za love bw'oba oli eyo Kim ensonga za love zikutawaanya jangu bakusootinge ani Hasif ensonga za love nga zikutawaanya jangu Tata Sam akubuulira ani gw'osigaza ani gw'otwala producer Husina tokabireeyo bimugambe abiwulire jangu nga oli nange nakuwumuza Tata Sam tutuuse tugenze ku Buganda Royal osomye naye wakolerayo ku comedy eyo comedy abadde nnyo mu drama okusinga comedy ow'emabega if I'm not mistaken yali si comedy ono waffe wekinaku zino yali mu nnyo okukyusa amaloboozi kyobalaba bamoti bakola nnyo comedy oyo I respect him oyo musajja yatugulirawo ekkubo bapadde bitamu bijjukira then abalala nga bo beesiiga birangi abalala bambala obupale bw'abakyala nga ayayamba bidiikula ebyo naye yalinga nnyo drama by then so mbeera ku Buganda Royal nensoma journalism yange kati Buganda Royal balinanga competitions ez'amaanyi interhouses kuba kye basooka okukuwa ku campus gundi gyogenda osomera mu stream kimanya gundi house yo ya activities entertainment kati nze kyesirierabira emyaka gye nasomerayo ku Buganda Royal house yange yalinga nga chwa yesemba buli mwaka ebbanga lye naliyo naye nga artist of the year ava mu house yaffe omumanyi gwendi naye ate nange oyinza okukyogera n'entunula ewalala yono naye nga ate yesemba kyokka kugamba wabanga musajja ng'ekintu kyokka by the way ekyo nakyabanga ng'oyinza okusanga nga mugenze mu drama naye nga house ya mwesembe naye nga I think wano mu ngeri gy'oba okozemu ebintu byo ng'oli outstanding one-eyed man in the blind
of course kubaka tusinza kugamba nti bonna bakolanga bubi biki ne kali wembeera nga simanyi omwaka ogusooka ne baleeta babayita bane abasala empaka ba judges babinjawo ne baga wadde basembye naye ono omusajja wattabu era ebirabo mbina certificates nzirina nga ddala nakikubanga n'amaanyi officially ovaayo ddi ogamba nti kati comedy kamufule official oba kangamenti lwotandika okwewa erinnya lya Taata Sam era livaawa kakati Buganda Royo nga bwe nali nsoma ebyamawulire ate nfuna mukwano gwe bamuyita Nakakande Gertrude muyita maama wange kuba yigirangeye Nakakande nangamba waliwo radio empya bagita Digira FM bagala abantu abagenda oyiyanga skits osobola okusobola simanyi bulungi naye sobola oyiiya naye nayiiya eziri consistent nezibeerawo wiiki mwezi 2-3 mwaka jangu tugezayeko neŋŋenda Dembe Habert nasangayo yali ye PD waffe musajja oyo yalwawo mu radio naku zino takyabirimu nga bwemanya ebya media ne baŋŋamba osobola okukolayo nti nje tuyiyizayo skits 3 nayiiya 6 nenzibawa ne tuzivoisingamu musajja n'agamba omusajja ayinayo kyobwongo n'agamba yongerayo endala nga 2 nenjiiya 4 ne basanyuka n'agamba ojja kukola tandika enkya mujja tu recording nga Digira nagenda nakumpewo that was 2012 netutandika neŋŋenda omulimu nga bagumpadde ogw'okukola ku radio yes by then nalina radio gyenkolako bagita community radio ensambya ennaku zino eri ku life church life TV yes bebamu it's the same media house umbrella yemu nentandika okukola skits eri eno nenvaayo nabasaba bulungi nti kankyuseemu kubanga n'embeera y'akasente nebiki yali ntono nga tosobola kugamba mwana wa muno tovaawo togeza okitegeera neŋŋenda eri nentandika okukola ate natandika okukola nali swift nnyo kuba olwedde nali mbyagala nenjiga ne production nentandika producinga bannange waliwo Nassa Kyeyune Namatovu Nora Nakakande Gertrude nange nga ffe tubiri mu production tuyiya akantu nsobola oyiyaana akantu ne tuvoicinga ffena nekabeera nga naye tubuteeka ku radio wetandika ogenda kumpewo ne babuteekangako nga tuzanya characters ez'enjawulo nga bwolaba Taata Sam nga bwolaba Gadimba nga bwekityo tuyinza kati ninayo omutamiivu ninayo omulalo ninayo okitegeera naye nga nsobola omuyinza oyina ebintu bingi obaba naye nga nze mostly manyi Taata Sam Gadimba mumanyi era nasooka nendowooza nti oba Taata Sam lyerinnya lyo like naye kati Gadimba nayo nga ndowooza skiti ogitumye Gadimba naye nga manye osigala gwe Taata Sam. That's what I thought. So olina emutumutumu ekirala netutambuza bwe tutyo kati mu bubeera nnyo ku radio abantu babufollowinga nnyo era yali abunyumirwa abumiisinga kati waliwo omwami omu bamuyita Mayambala Samuel Collins ye n'abuwulira omusajja producer mulungi nnyo wa comedy wakuba taliimu ennaku zino yagenda mu America by then yali akyaliwo wano yali in fact yeanalishinga Kansiime yakolako ne Teacher Mpamiro oyo Mendo Museveni nga wamaanyi yantumira abantu ne bannoonya omwami gwe yatuma bamuyita Jumba nannoonya nangamba jangu wali omukulu ayagala kwogerako naawe neŋŋendayo nangamba obuntu obwo bwokola gwobwo yiya nti nze mbuyiya wadde olumu waliwo obulala bwe tuteekamu amaanyi kuba tuli production team eyemu nangamba naye nga olinamu impact nti njirinamu buliko copyright nibwa copyright yaffe kuba ne ku radio twagamba tukola kino nekino kitayenda mulabo ekitino ekinti nti kale otyo obuntu obwo tubukoze nitubutusa ku TV konze kale nabinnyonnyola tusobola obukola ntubuteeka ku TV netutandika olaba nga njagala TV neŋŋamba tibuli buzibu naye mpaamu akadde nkirowoozeemu nenzirayo ewaka naye nga sirina gwe neebuuzaako ngamba oba bagenda kunnimba oba bagenda kunziba bagala kubba content finally neŋŋuma netuteesa biki byalina okukola nebiki byenina okukola nze manajawo kati nti kale nina ojja kuleetanga abazannyi nze ndeete production team ojja kukolanga kino owandiike nze nteekemu ssente ojja kukolanga kino kole kino nze mbiteeke ku TV netukolayoko session eyasooka ndowooza bubeera obadde ongoberera nakolayoko Taata Sam
mwe muli we bansanga n'ebibumba by'enkoko mu Musawo mwe muli we chapati we nali ngironze mu ttaka just nga ngikubako ttaka ngisuuleyo eri mu ttaka nga teddugala then nenkola ne gadimba we bamubuuza oli wa kibiina kinagamba ndi wa DP then ne waliwo ne character endala gye sinnaba baleetera era abalabi nkyalina bingi kati waliwo Zidolo we nananaagira wandabako nga nanaagira nga ne mukakanzu kati n'eyo character endala sinnaba gireeta naye ezo zonna zaali trial characters nga tugaa tulondeko ki ne tusooka tukola Taata Sam then oluvannyuma ne tukolako ne gadimba ne tubikola ne tunoonya ku TV nga omanyi TV naye mmwe munaasobola okuyimiriza mmwe baani munnange ono bamuyita Robert Sane mulindeeko katono ne bimutamu okwewubadde no TV kweno genda kweno nagamba manyi katubiteeke ku YouTube kwanza YouTube yetya nga ideas ntono nnyo naye nga omwami oyo mugezi mwami Mayambala wa IT n'agulawo page ne tutandika waayitawo emyezi 2-3 ng'ensi etandisoga si yoyo ye emyezi 6 nga nfuuse ensonga mwaka mulamba nga Taata Sam nga tokyetaaga kumanya yes so erinnya Taata Sam lyava mu script says so nelikwakako nelikwata nelya Robert tetukyalimanyi temukyalimanyi so Taata omulabi wa Toli Weka njago kama tuline Taata Sam tugenda kuba tunyumiza Taata Sam nga tunagenda mu kuwumulamu njago tunyonyoka kana tunakulabako lumu if I'm not mistaken ng'oli mu yali saga yakuba nti wali okolera TVM ne batabasasula radio what happened ensonga eyo yali etya byali bituufu oba mwali mu bituufu era tebinnaggwa tulina mu kooti twakola ne radio nze nakola ne Digida FM nga bwe mbadde nkunyumiza story yange ate naba nagenda ku mpewo ne tukola contracts nabo ne tutandika okukola ne batusasulanga okwo lindako katono ne basoka ba facilitation ne bajira ne raja ne tutandika okugenda ku musaala ne tugenda ku musaala ne batusasula emyezi mpola mpola olumu ne bidilenga we babanje tubanje 3 ne batuwaye ogumu ne bakwaye 2 ne kijjanga zaakumuletinga kwakakananga omuntu abanje emyezi esoba mu 15 naye nga sente tebazituwa naye nga tuguli bagumu kasita tukola tujja kati mu covid abayingira bwati yalinganga mukama abakubidde akaji nga bakubasibamu ebintu byabwe bakiro ne badduka ne naffe tebatugambye tebali kiriwo ate nga tubanja nnyo sente nyingi zisoba mu milioni 13 mu something buli muntu oba zonna wamu naye nga wali yesuubira okuba nga zibaweebwa wegabanga amateeka gagoba mazima kubanga gwe tuli naye mugagga asobola okukola buli kimu in case there is a gap somewhere kubanga ebintu by'amateeka wegabanga gagoba mazima kyenyinza okugamba tusobola n'osasulwa ezo singa ezo kubanga bw'obeera nga sawa yakakati sinnafuna bbaluwa engoba ku mulimu mba nkyawalibwanga mukozi bwe mba nakuloopa mwaka guwedde ne guno omwaka ng'omazeeko kitegeeza n'emyezi gino mba nina ogisasulwa naye webibeera nga munnange bitabuse somehow mukama yamanyi kyatutegekedde basobola ozitwala naye sente y'omunaku si nnungi kugirya kuba abantu betukola nabo bangi naddala abanaku nange nga mwendi naye waliwo ate abalala nga bambi talinayo yadde akadaala k'ennyaanya anyway tuline Taata Sam gwe abadde tannaba kubanga otumanya obanga wakajoininga essaawa eno genda ku live stream yaffe ya Facebook ogende osangeyo wano mu kaseera ke tuwumuliramu beera nga bw'olaba ebyo bye tubadde byosubiddwa then we tuddira naawe otujoininge tuline Taata Sam comedian atugambye he's a love doctor ngoli eyo ng'ensonga z'omukwano zikutawaanya munoonyeeko abeere nga akuyamba mu nsonga ezo tugenda kuba tuwumulamuko katono tukomawo walo wano Shakira by the way Shakira she's one of the team Maria Dana abuuza ekibuuzo agamba Taata Sam ene kakisome nga bwe yakiwandiise why is he selfish his wife yanobye but alaga brown sugar alaga nti brown sugar is the best then ekyala n'abuuza nti lwaki walekerawo why did you stop posting your comedy I think your comedy sticks is it because of love sugar is it because of your love with brown sugar oba waliwo ensonga endala then ekirala tukasoke tutte ebyo then tugende ku ekisokera ddala mu byonna kantandikire ku
kucha skits munange abantu abamu tebamanyi nti ku page eri enkadde navaako nina page empya in fact I have the most recent skit yakamala ennaku bbiri ebajeyo Taata Sam aseramuse page yaffe empya eri ku YouTube ne Facebook Taata Sam Comedy House nina page eri enkadde kwe nalinga kwe baali banfunira naye kati twavaako bakama bange ne bagitwala contract yange gye nalina ne mwami Mayambala oli gwe mbanyumiriza yali nannyiniyo n'agisigaza kati waaka wange omupya ne bino byonna covid yenna tulina Taata Sam Comedy House subscribinga osobole onyiga akakamyufu n'akadde buli akajja gosufuna notification nti wali ekipya ekyo kanziremu ekyokubiri ekinyinyi kyoddamu waliwo kayongerezaako n'agamba mbu ennaku zino tukya like omukyala ekino ekyo kibadde ku kino ekyozeemu naye nga agezaako gamba nti obadde concentration yo gitadde ku kuzimba brown sugars heart ne weerabira bo bafaani bo katusekemu buskits oba katusekemu sikyaliko ndi ku Taata Sam Comedy House YouTube yes concentration ebaddewo ku mirimu ne ku mending omutima gwa brown sugar mukimanyi bulungi abadde kyali bulungi for the last years nga nina okuba naye nga ate kyekiŋŋaana it's about prioritization omusajja yenna abala time ye mu bintu byonna bye tukola mu bulamu n'ogamba njakeera ku Steve wemaliza ngende wano wemaliza ngende ndabe Jenke music waliwo Jim K writer nkutumiddeko kwali era wenva wano ngina appointment nenti ngenda mulaba tulina bye tumaliriza oluyimba lwa faalu tuwe bingi so wadde webiri naye it's about the skill of preferences nkola kiri kusawa zino wemaliza nzezaako ki ne kino okitegeera so that is it we tuli tukola page mbulaka abadde temugimanyi bumanya abamu nti twavaayo eri ne tudda ku Taata Sam Comedy House YouTube Facebook naye Taata Sam nga tonnaddamu kibuuzo kyo kankikubuulize kati kanange kankikwebuulize nga nnyongereza ku kya Shakira ng'oli musajja muzibu olwaki n'olumba Amerika n'olumba mukomusajja n'oyingiriza engoma ennene lwaki olekawo mukyalawo mukyalawo yakanoba tofuddeyo genda mukima bigambo bya Shakira naye nodda ku brown sugar Shakira mbadde nkusaba oli mukyala gezaako nnyo obutawuliriza ŋŋambo bijja kukutabulira n'amaka oli gafuna oba ogayina it's not right kuwuliriza ebigambo n'okitwalirawo nti kituufu teri musajja musiru ayinza kukola kintu ekyo guba mutima gwa butujju ekitegeera okuteeka mukyalawo naanoba nkimanyi gwe nembeera nga nkyaseka ne wano senga zi interviews nzitukolerako ku oxygen kubanga n'amala ndekawo nyinza okwekola ekintu tasobola kundekawo bambi gyali ali bulungi relationship yo ne brown sugar njagala otuna bulungi mu camera gikiryaninge mwagalana muli bafumbo mwakola comedy what is it twagalana tuli bafumbo mama wa nalongo wange nze Saaro oyo nalo wa Saaro kati ate oli omulala ate abadde ki ntino buno wamugobye wamukyayidde sobola ate oyo tumwogera nabo badde nsaba n'okumujja mu mboozi zino ye tumujjemu she's okay with me tulina we twetegeeranga ffe netunaamanya ensonga zange of course tasobola gamba bannange kyekyomukoto netukola ne pate naye si mulabe wange olina abakyala bameka babiri boogera amanyi obatumire nako Mrs. nkutumiddeko mama abaana mama Raymond mama Roman mama w'abaana mama Samu mama Shadia mama manyi nina abaana bangi Taata Sam bino bintu tubijje mu comedy mama Sise mama Nachi mama Irene mama njogera nti baana bange bonna nze unagambye abantu abo kanti oyo ye mama waabo njagala babiri bokka abakyala bo bewangambye Mrs. nkutumiddeko omukwano Mrs. ani ayagala muyite bwentyo okay ate omulala Sugar hi tokisussa kikuyisiza nekikoze obubi mu tusonyiwe tekyali kyakola bwatyo bwasasi so Taata Sam nakulabyeko nga ogamba Taata Sam asiramuse bya comedy bya ddala kabadde ka skiti naye nga ogyeko ekyo
Eddiini y'Obusiraamu njagala nnyo. Lwaki ogyagala? Balina enkola yaabwe ey'ebintu byenjagala. Nga biri watumenyereyo bibiri. Baba Abasiraamu batya Katonda nnyo. Ekyokubiri. Waliwo ebya bulijjo lwakuba waliwo ebya bulijjo byolaba nti kiringa ng'ekyokusaaga beeyagaliza nnyo. Gwe nno omulabi wa Toli Weka ng'olina ekibuuzo kyayagala okubuuza Taata Sam ng'oyagala okuba nga you're part of this conversation. Ennamba ya ssimu eri 0709990099. Olina omukisa okuba nga obuuza Taata Sam kyonna kye wandyagadde okumanya. Taata Sam, omanaging otya fan base yo? Kuba fan base oyina nnene. Okikwasaganya otya okubeera nga you give them what they really expect? Ekisookera ddala mu byonna nasooka ne ntegera audience gye nnina. They loved me from zero olwaki kyenkola. First of all, nze ne wembeera njiya character. Taata Sam agenda zanya bw'ati ng'ayagala nnyo enkoko. Nfuba nnyo olaba direction gye nkutte nga yeeyo. Wembanga banjagaddirwa kubanga siwemula lwe nditandika okuwemula bagenda kudduka. Kyenjagala nemera nnyo ku kyentandise kyenzimbye. Ekyokubiri mbe ntuukira ddala ku ground. Nzo nsobola onsangaawo ne banyimiriza ne nkwata essowaani y'emmere gye balya ne ngiryako nabo ne tunyumirwa. Ne messages ku social media handles zaffe mbaddamu directly. Okay, katufune ono omukubi w'essimu twaye kikyagamba. Hello. Tumusubiddwa. Omukubi w'essimu ngenda kusaba bw'okuba essimu beera wala ne TV yo tusobole okuba nga tetufuna echoes. Kwa hiyo tunafuna echoes tugenda kuba tulemererwa amatu gaffe oba. Hello. Mukwano semberera wala TV yo tube nga tuwuliziganya. Omulabi wa Toli Weka ngenda kusaba mbi oba okubye essimu beera wala ne TV yo. Oluvannyuma oba oyagala okwewulira oba okweraba bwekyokola gwe make sure nti bw'omala okulaba sheeno oba omala okukuba essimu genda ku yes hello. Osuubye wasuze otya nno ssebo? Bulungi Taata Sam mu Motomi. Wanje? Hello. Kulanya. Amanya go ssebo ne gy'okubidde? Steven. Yes Steven. Taata Sam agamba yazadde. Mbu yazadde? So oyagala kumanya nti oba ddala yazadde, right? Kale tweyanziza nnyo Steven webala okuba nga oli ku Toli Weka. Taata Sam ddamu ekibuuzo nga tulinda kukola omulala. Toyagala nakumanya bumanya tusabire busabizi ti abaana mukama omwana amukuume bulungi. Kituufu. Yes, hello. Jebaleko. Kale mukwano naawe jebaleko ng'oyogeza bukakkamu okyali mu buliri. Amanya go ne gy'okubidde? Wanje? Ye mukwano obadde oteesa otya? Netuwakayo si nnungi mukwano tukufiiriddwa. Taata Sam obadde otya? Oba alwamunyonyogedde ku ssimu. Taata Sam obadde okyatunyonyola? Yes, abantu abo nze kennyini social media obadde nina manager ne management ekwasaganya naye ate ebisinga boogera nange direct. So manya complaints nga bukyali manya bye beetaaga nga bukyali nebaddamu. Okay, hello Kola. Hello. Baleko nyabo. Kale mukwano naawe jebaleko. Kale nyabo. Amanya go ne gy'okubidde? Nze mugera Deewo nsinzidde Gomba. Ye Deewo ab'Egomba bali batya? Ab'Egomba tuli bulungi. Bwe bulungi. Kati omukulu Taata Sam obadde omugamba ki? Taata Sam kyandadde mubuuza. Nze nange nga njagala okuyingira mu comedy ezo nkikola ntya? Kale ssebo agenda kuba akuddamu. Wagambye ali ludda ayinza okundekera ku nnamba ye tuwuliziganya. Kale mukulu. Ab'Egomba batulabire. Taata Sam. Okay.
nze nange nayambibwako buyambibwa mpulira nga ekirooto kyange kyakuyamba ku bantu naddala abaagala okuzannya bw'obeera nga weetaaga ng'owulira oyagala kukola nange oluggi luggule bawe enamba y'essimu mbadde nze ngenda kusaba busabi nyigiriza nnyo ofune mukwano gwo oba gwe kennyini ng'olina ka Facebook account onoonye Taata Sam Comedy House mpeereza message nze nja kuddamu nja kukuwa n'ennamba yange nga tumaze okwogeramuko kati oyo weggomba kakitegeeza tulina okuteesa ebintu bingi one we tuba tumwetaaga rehearsals alina waanaabeera hallo weereza kale mukwano naye weebale kubaako amannya go ne gy'okubidde ono Tegirinya Moses Ekabo Wanyabo ye ssebo obadde ogamba otya Taata Sam manyinaze weebale kunyirira n'omukulu oyo mwagala nnyo mashallah weebale kusaamusaala ssebo omanyize bw'abeerako akalimi sikyusa nze anyumira nnyo bakitwala nti ali fane naye anyuma nnyo era naye ekibuuzo kyange kiri nti omukyala gwazanyanga naye nga maama Saamu ddala mugye mukyala we kuba mukyala wange tukiruma nnyo nnyo nga tukyogerako naye nga aŋŋamba oyo mukyala we oyo si mukyala we oyo mukyala we taba ntegeeza ensonga eyo gwazanya naye nga maama Saamu ye mukyala oba y'omu ku bakyala kuba tuwulidde alina bangi ekyokubiri omukyala oyo omwami oyo muyozaayoza tekawere kiweebale nnyo olaze ekitiibwa ky'obusajja eŋŋamba amiina weebale kuweereza amiina weebale nnyo ssebo kuba nti kwoli owulira abasajja bamanyi nti mbaweeseza ekitiibwa owagati Taata ddamu ebibuuzo by'omusajja maama Saamu munnange tukola naye bukozi si mukyala wange naye nga mwagala nnyo 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 I'm proud of her mukyala ali disciplined ali down to earth and ategeera emirimu gyaffe so oyo ye mukuumi wa mukyala oli ye security officer kwekatakkiriza wantu wonna okusalirawo okuggyako kati yategedde oli owokubiri kati akuumira ndowooza ayinza okukuumira n'ababiri Taata Sam challenges ki mugundi eno gy'okoze briefly challenges ki z'osinza okusanga of course ebintu bya ssente Uganda mbeera yaffe nga bw'ogimanyi buli kati naddala byenkola nti wadde obirabanga ekintu ekitono kasikiti ako kamu kali mu ddakiika 3-5 olumu nakawongerako oko eddakiika bumu ne buwanvu wamu naye eddakiika ezo 3-5 nyinza okugamba mbu buli kamu nkakozesa emitwalo egitaka wansi wa 3 nina okubeera ne cameraman nina okubeera ne ba editor nina okukozesa wenzanyisa enkoko mubimanyi wemba nzanya nkoko sigamba ndi mukulya nkoko nga sirya nkoko eba nkoko ogenda okukafulumya naye nga jjukira mbuteeka ku YouTube sina TV nti wenkabawa ne bampa sente okitegeera so olina okukola ekintu ng'ate kya mutindo ebintu byange wadde obiraba nti mbeera mu boots biki naye omutindo gusigala muki mulungi so era mbasaba bannanga ababulaba ku YouTube naddala oba okalaba ne kaleeta akalango tokabuuka munyewe otakabuuka bampaayo akasente bagamba omusajja agumiikiriza kuba akalango kali tempting baleeta n'akagambo wale skip advert tonyiga skip don't skip tonyiga skip osobola olaba kasikiti kaveeyo nange ezinalabirira maama oyala kikubamu luyimba Taata Sam oba kyo tuba tukola ng'omulamu emu birungi ki byofunye mu comedy emikwano bannange nina emikwano liyani wali luli tonnoonya naye kati olaba onnoonya so emikwano of course ne sente sijja gamba nja kunyiza Katonda we ngamba nti sifunye mu sente obuntuntu obumu obutonotono bwe nnina oba ebingi ebisinga mbifunye mu comedy wange oyo yes so mikwano sente connectivity waliwo abantu abamu nga bali Bulaaya nali sibamanyi ne businesses ezimu zenkozi nzo nyimiridde ne nyingidde offices ezimu omuntu zatalowoozanga konti asobola n'oyingira yes so Taata Sam osobola okutukolerayo line ya skit nga just ojogedde bwogezi oba osooka kutuula n'obirowooza nsobola nnyo naddala nga nina enkoko olinawo ku nkoko kwata kasita olina sugar gwoba otandikirako eni gwoba ojjamu lines nenanyini waalaaba eti ddala ategeere nti akalanga akakuwa akalanga oyo script era gireeta buleeti
Sirasa mubaka ekigambo kyogamba omulala wa Toli Weka nga fan wo. Okay, abalabi baffe bwenna mwenna mbagala nnyo, mwebale tugoberera, mwebale kwagala Taata Sam, mwebale kwagala Mama Sam ne Taata Sam Comedy House. Team Taata Sam Comedy House mwenna mbagala nnyo. Velocity Films kwe bali abakwano baffe tukola nabo Jenke Music, Jonah Elmo, you know, producer Jonah bamanyi abo bamanyi. Producer Jonah tomulyangako. Acha shisho mwana akubye endongo Uganda wano. Prince Joy, production manager wa New Eagles. Fact nzize naye mwagala nnyo. Abalabi ba STV mwe mutufudde kino era mbasaba mwongere tugoberera page zaffe Facebook, YouTube, Taata Sam Comedy House. Wogiraba subscribinga ebipya byonna bigenda kubeerayo. Obeera nga weetaaga obuyambi, oba oyagala olina talent, oba owandiika, oba oyagala kuzannya naffe, genda ku Facebook tuweereza aka message. Nze mbeddiramu nze. Okay. Yes. Oye Taata Sam sinza kwanga nsuka kwa neche sinza kwerabira ye. Watch and win. No nawe lagayo anti bino byebimu kubira we bagenda okufuna watch and win so kyoba okola wekumire ku STV programs zonna tugenda kuba nga kazanyo kafa ko kanatandika ogenda kuba okuba essimu mu schedule n'obolabye then wo wangula ekibuuzo baba botte ekibuuzo nga we wangulira ekirabo ngogamba nze njagala ka hibiscus ngogamba nze njagala kano kanacho salt kisula omulala nagoyinza ogamba nze njagala kanacho salt si salt ate omulala nagamba njagala brown sugar. Okay, so kyoba okola beera nga weekumira ku STV amanya Maria Dana. Of course on my outfit this is a two-piece. It's not a dress, it's a two-piece. Omuchala nyamba zabera Jackie. Jackie, thank you so much for making me look this beautiful. Taata Sam nemusama baba. Webala okubanga kwoli nnyo bana nsimira ddala nnyo okubeera nga Jackie onyambaza bambi. Thank you so much. May the good Lord bless you. Jackie osobola omusanga awo ku Coach Towers eri opposite CPS awo Kampala awo ku City Square osobola omusanga ekizimbe kino nnyo kiri awo bakiyita Coach Towers, shop number 623 ku level ya 6. Shop number 623 eduka libalita Neos Garments. Enamba yesimu eri 0784866172. Sinza kubanga nsuka wano katulabagana onako rencha sawa 2. Of course on camera abera Sivo, thank you so much. Mu control room wabaddeyo Jeff ne Sarah. Producer of course abera Arafat, your producer, and the main producer, Husna agenda kuja for love counseling. Ajje bambi ajenga bwali. Sinza kwanga nsukawo wano bana abalabi batoli wakate muvaako bambi programs endala zichaja nyingi nnyo tuddako select afro naye n'endala zichaja waliyo sports, waliyo lunch play ne Kafifi the beautiful